level y'obuweereza gyenzirako. I think kibadde important okulooking a little bit more decent naddala olw'ensonga y'ebintu ebibadde mu mawulire ebingi emyaka emingi ekibaddewo. Nesalawo neetereze ng'omuntu, first of all nkyuse ntereze image yange ng'omuntu n'okuvaayo neetondera abawagizi bange olw'ebyo ebintu ebibaddewo bye nakola ne bye saakola. Ebiriwa byonna by'otegeeza bingi because ebyasooka byali byakukwata kawunyemu nti nali nywedde omwenge ntamidde bankwata nga ntamidde. Wali tonywedde? No, nali sinywedde. So bintu bingi ebibadde mu media ebitaintinze my brand, my name and what people see me for. Abantu ewaffe bw'obeera muweereza bakulabanga muweereza. Kati ebintu ebitandika okujjamu Exodus yakyuka anywa omwenge tumusanga Mabaala akola bw'atyo. Kitaintinze erinnya lyange erinawe. And I thought it's better nze okuvaayo because maze emyaka 4 sifulumya luyimba siina we ngenda kuweereza. Nasalawo neewe obudde neetereze ng'omuntu kobewo nga ndi sober and better. Exodus Amabaala g'obadde ogabeeramu era yes, Amabaala mbadde nga ngagendamu but ekisinga ng'okuntwala mu Mabaala is to promote gospel music. Nga n'okunywa onywa n'ogangayira kiripu ne bakwata nedda mukwaneyo bya bulimba. Yes, omwenge nagunywako sijja gwegaana nagunywako naye ate omwenge saaguvaako olw'okuba abalokole tebakkirizibwa kunywa mwenge oba bayibuli ega sikirungi omukkiriza okubeera ng'onywa naye n'obulamu bwo ng'omuntu omwenge si mulungi eri obulamu bw'omuntu yenna. Tekyetaaga kuba nti oba oli mulokole oba ki. Omwenge basically bottom line omwenge mu bulamu bw'omuntu si bulungi. Ate kati nali muto naye kati nkuze ndi musajja mukulu bwe neeyisanga si bwe njagala image eyo ekyuke eviirewo ddala. Wetondedde abantu naye tetukwedde nga wetondera ku Levikson oba naye omutwalizidde wamu. Levikson nga mwetonderako kyali awulira mwalina biifu mwalina entalo nga muyombagana mulwanagana. Nedda Levikson muto wange mwagala nnyo nzikiriza nnyo mu buweereza bwe. Omanyi bafaani oluusi batunuulira bayinza otunuulira enjovu bbiri ne batandika ozikomparinga okusinzira but ezo mboozi z'abafaani no Levikson muganda wange mwagala nnyo sisobola mukyawa. Oba eno comeback yo yagadde weetonde weefule tuweetonde olw'okuba Exodus okitegeeza nti wali wagwa. Sigwangako singa nali nagwa singa tontadde mu maaso ga kamera. Anti kati okubeera ng'obadde ontadde mu maaso ga kamera. Lwaki ontadde mu maaso ga kamera? Ontadde no kyogere ontadde mu maaso ga kamera kuba nagwa oba anti obadde wagwa kiki ekiraga nti nagwa? Music yaliwa for the last 4 years. Bwe nyimbye wali abantu owulidde bakola batya? Oluyimba lwe lumu. Oluliwa? Anti kakati kankubulira ekintu ky'oluyimba olumu. Omanyi waliwo ennyimba nga aliwo ebeera classic. Olwo oluyimba nalukola emyaka 8 emabega. You understand? Myaka 8 emabega. But it's still an anthem till today. Naye nga bwe nkunnyonnyodde nze ng'omuntu emyaka 5 emabega nina ebintu ebyantomera ne binsukako ng'omuntu. Naye mukuntomera naye kennyini nange ndi muntu olw'okuba nina embeera gye nali mpitamu ne ntandika okukola ebintu okusanyusa nze ne neerabira abantu abanjagala abampagira abamfudde kikyendi. You understand? Abantu abo ne mbakosa and I think it was only right for me okwetonda before I can actually even move forward any inch, any step. Yes. Last okomyewo omuntu akwetaaga kusange wera ogenda beera nga wa ani manager wo kati ogenda kikwasaganya mbooja nga tumaliriza. Ekisooka kuddamu kukola mirimu era mugenda giraba n'enkyukakyuka mugenda giraba na management team mpya buli kimu kigenda kyuka mukwano. Yes. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much.